kati nga nze ali mu security ekyagulanya alina kitegeera butegeezi nti wanaabaze mu bukulembeze omuntu yenna anaatandika reb activities alina okumukwata oba si kumukwata alina okwogera naye n'ayogera naye ebintu ebyo n'abirekerawo kasita wajjawo gavumenti ne balayiza omukulembeze ne wabeerawo constitution gy'atambulirako teri muntu yenna akkirizibwa okukola ebikolwa ebyo ebiyeekera gavumenti eyo. Kyagulanyi alina okitegeera. Jamiru Mukulu abadde yali akulira ADF byekoze wano abatabimanyi mba mbeewuunya bwewuunya naye eriyo ababimanyi kati yeeyo yeyezeekola ebikolobero wano yeeyo etulisiza bomu wano simanyi ku parliament simanyi biti naye ekirungi nti Kyagulanyi abyogera abimanyi tolooza nti tabimanyi naye biri bye nakugamba nti mu kusomera ebeerayo debate nti omuliro n'amazzi ne bakuwa okwogerera omuliro n'ogwogerera n'efufu n'efuumuuka naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti n'amazzi nago gakola ki gaba geetaagisa tosobola kubeera na muliro gukka nga tolina mazzi. Kati Kyagulanyi akimanyi bulungi nnyo abyogera abimanyi naye ndowooza bwe batyo bwe baatondebwa nti kasita obeera ku ludda oluvuganya olina okulaba nti buli kintu kyonna okyogera nga avuganya naye nga mu buli ngeri yonna gavumenti kasita ebeera mu bukulembeze teri muntu yenna akkirizibwa okukola obuyeekera ku gavumenti eyo erondeddwa abantu. Kati ekigambo ky'e Dubai kisubi tolaba nti nze ndi Lieutenant General nina ne escorts nina ne driver nywa n'amafuta ku petrol station nti bagamba nti oba buli wiiki oba buli lunaku ofuna lita bweziti njogera wano ensi yonna neetya negamba Jeno yakoze ekiyayogedde naye kasita okwata passport yo n'okwata tiketi n'ogiteeka bwoti mu passport simanyi n'okwata kano akantu ke baatugemerako covid n'okwata akayero fever akakayero n'ogenda Entebbe bw'otuuka Entebbe kati nga nze Lieutenant General bakuwaniriza ne bakwatirako ensawo ne bagikuggyako n'oyita mu VIP ne bakutwala n'ogenda n'otuula mu ruumu passport nabiki n'obiwayo ne babitwala ne babikuleetera nga bamaze okuteekamu simanyi biki byonna nga bamaze okukoona mu stamp ne bakugjawo ne bakutwala gye tuliira gye enyonyi gye kati enyonyi batandika okuboardinga bw'oba osituka ne baga ogira olindako n'otuula ne bajja ne bakukima ng'abantu balala bonna bayingidde ne balyoka bakuyingiza kasita ebuuka bweti oba osigazza ba waitress aba mu nnyonyi abasavinga okulabira tebamanyi na kumanya kitiibwa kyo bakuyita Nalweyiso kubanga mu passport temulimu Lieutenant General simanyi retired tebakimanyi ekitiibwa kyo kiba kikomye wali we bakujja ne bakutambuza ne bakuyita tosobola na kuyita ku checkpoint yonna ey'ekisaawe ky'Entebbe nga tebakucekinze nga toyise mu ddo oyina okuyitamu ebyo toyinza kuyita bbali simanyi bityambu kubanga oli Lieutenant General oli muduumizi wa Uganda ate bino byenjogera biri ku VP biri ku President wa Uganda wabanga akozeseza ku manso ng'agenda biri ku Prime Minister biri ku buntu yenna kati kasitebuuko bosigazza abo bokka bakuyita Nalweyiso ebitiibwa byo bisigala mabega mpozi olwokuba batudde mu ki bagiyita ki first class simanyi business class ne economy kati ekyo mpozi kyekikuwaako akatiibwa nga oli mu business oba oli mu first class naye biba biwedde kasita otuuka ku kisaawe gy'ogenda emigugu gyo gikumenya tobaako agikusitulirako okujjako okubuuza kati ngaffe bannakyalo kakati nze mbadde simanyi endagawa ne bakugamba kwataawo ne bagamba kwata gwe weetwala mpozi kati nga bumukadde bakutunulira ne bakuleetera waliwo bobugali obubeera ku kisaawe bw'oba oyagala kutambulira mu wheelchair kati eri abakati nayo bagikuwa kakati mutabani wange Kyagulanyi okubeera President General wa NUP oba simanyi ani
principal wa Nuupu simanyi nantagambwa simanyi nantakola ki ate no bino byenjogedde biri ne ku kabaka wa Buganda naye bw'aba agenda mu nnyonyi bakubabeera n'abalabirizi be simanyi bitya be bamulabirira naye ab'ebyennyonyi tebamanyi nti oba ono kabaka obonaani naye oluusi kati oluusi natambulirako mu Komaso nga ne president mwali owulira nga baana awo nsinga iwawero ka His Excellency simanyi bitya kati bw'otuuka ku kisaawe bwe bakugamba nti tunula mu kamera olina kutunula mutoyinza nga nze ndi simanyi waffe ndi retired biki eyo ensi eba tebimanyi ate kobere ng'ogenze Kenya kobere ng'ogenze Tanzania kobere ebyo byonna byonna olina obiyitamu okuggyako ng'oli mugenyi wa gavumenti nga gavumenti yeri egenda okukupiikinga ku kisaawe awo lwebeera n'enjawulo kati nze nsaba abantu bonna abakulembeze b'ebibiina simanyi baani bano abaffe bano abatugoba ku makubo n'afuwa obugombe bitya tubeegayiridde nnyo batuuka ebweru bagoberera amateeka ge babagamba naye kati ng'olabeza ensi z'abawalabu mbi nnyo nnyo ne bwoba otambudde n'omukulembeze w'eggwanga bw'oba teweegendereza eddakiika emu swe bakukwata ne bakutanga pulezidenti akomawo muze agenda okubuuza Nalweyiso nga simulaba tebamanya na gye bakusibidde naddala ensi z'abawalabu zo nzibu nnyo 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 tezizanyirwako bakukwatanga kamunye kwegamba muba mutambula nze lumu oba twali Zambia twali nani n'ebintu nali ngenze n'omukulembeze kubanga nze sigenda bweru ng'omukulembeze tangambye nti oba nina okgenda nali n'omukulembeze naye n'ebintu byentutte naye kati ne tutambula ndowooza neetaddemu bino ebyekikadde ate waliyo mba African Union Zambia yali anti abantu abamu amagye gabwe bali bapangisiza amagye oba from South Africa oba wa nalaba bazungu naye bali ba South Africa kati nenkerewamu katono we ne banzowa ebiseera ebyo nali ndowooza na Major General ne banzowa nengezaako okwenyonyolako okugenda kwegamba nagamba okunkubira wano ekigo afadhali kankole withdraw nga nzire mabega era nakola withdraw nengenda ekirungi nti wali gundi wali opposite ne hotel wetwali nenkulosinga oluguudo nezirayo mu ruumu yange kati mutabani wange Kyagulanyi bye alina okutegeera bino ebya Nuupu biri wano neeyo gye babeereeyo simanyi bikoma wano tobireeta ku kisaawe tobireeta ku olaba ne bw'obeera n'omuyambi wo si yakuteerayo passport yo wali we bakeberera si yagiteeka gwe era bw'oba n'omuyambi wo katugambe nga batambula n'abayambi baabwe azirina mu nsawo ye agijjayo n'agikuwa nakuwa passport yo nakuwa simanyi tiketi nakuwa visa bityo gwe kenyini gwe byekwatire n'obiteekayo wali kati kyogamba nti bagamba nti kati kafaananyi tikakati osindikayo by muyambi wo gwe obyekolera ebyo kati okimanyi nti gwe bayinza okuzza wali nga tebakutegeera bulungi mu kafaananyi omuyambi wo ye naayitawo n'abeera eri ng'akulindidde nga gwe bakutte. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Afande lwaki ye Kyagulanyi mu kwogera kwe alinga agamba nti gavumenti ye mulwana y'ensonga lwaki era abiteeka ku Pulezidenti Yoweri Museveni nti mmwe mu mulwana? Ebyo bya bulimba. Nze nali ngenzeeko n'omukulembeze Dubai bw'oba ogendamu abo bakingi be bagamba 3 people babeera 3 people pulezidenti ne ADC we ne PPS kati gwe jeno toyinza ye bw'otuukawo n'oyogera ebigambo bisatu nga lwaki tebakuyola ng'oyingira ewa kingi weeyo tebiriyo ebyo tosobola kubeera wano okuba e Dubai
bw'obagambe nti kati Kyagulanyi mumukwatirawo tekisoboka kati bode ya leti former CDF waffe Gen.Nalweyiso bode ye ya Gen.Nalweyiso utwaita mu process twaita mu mateeka ate nga twali tujagala nituyagala tujagala mangu simanyi bitya oyita mu mitendera nga tebeza tubeera ne embassy kati Dubai tulinayo biki naye tulowooza nti embassy nti eyina nnyo kyeyinza okuyamba eyina nayo weekoma gavumenti teriyo ebyo bya bulimba teriyo asobola kuba Dubai mbumukwate Kyagulanyi okujjako banka kati abo abaana Kyagulanyi yalina gurupu nnene kirabika mwalimu oba abatayina visa ntuufu biki ebintu ebifaanagana bwe simanyi kati omanyi omukulu oyinza okwagala okuvaayo ng'olowooza mbugwe kati olwanirira oyogera ebigambo bisatu nga bakututte ekyokusooka abo abantu b'e Dubai tasobola nakulaga nti amanyi oluzungu boogera lulimi lwa kati yategeera ati gavumenti ya wano yakitegeera ati tubeera nga bakasiru olinga agamba nti Kyagulanyi si threat eri gavumenti yammwe ate nga abamu balowooza nti threat ye in fact ye agamba nti alina w'abatuusizza kubanga atabadde ebweru eyo okulaba nga at least akasente bakakendeeza ke babadde baleeta wano okutwaliza wamu gweyagala tugamba nti si threat eri gavumenti bw'aba akikola naye akikola mu bukyamu kubanga naye kimunyigiramu kyaba akoze bw'agamba nti sente bazikendeeze kimunyigiramu pate ye nayo kiginyigiramu kubanga Kyagulanyi ekibiina kye kifuna sente mu gavumenti kozi bagamba bazizira oba naye bazirira kifuna sente NRM efuna Kyagulanyi ekya DP simanyi FDC tebakya kati naye kibeera kimunyigiramu kinyiga bannayuganda kinyiga abalonzi be abamulonda ate si kirungi kutuuka mu campaign president n'avaayo mwandibadde mufuna nga bw'olaba Israeli ne Palestine bagamba nti balina ebintu bye bakola omugaati omwana bamuwaako baguteekaawo ne bamusalirako katono nnyo ne bagamba wandibadde olya guli wandibadde olya munene naye Abawarabu kati omwana nakula nga ali bwatyo naffe kati singa gavumenti evaayo nega nti bannange kino kyandibadde kiri bwe kiti amafuta gandibadde ku ssente bwe ziti naye Kyagulanyi yagenda mu European Union n'agamba bw'ati abantu nze kale yeebale kugituusa gavumenti wagituusizza naye bonna kitunyiga kyenkanye naye okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Weewaawo afande njagala twogere ku nsonga eno nti gye tubaddeko yennyini eya Robert Kyagulanyi nti Uganda ng'eweza emyaka 6 ddala twalibadde tuwulirayo bannayuganda bagamba nti ŋŋenze bweru kukola kivvulu okusobola okulaba nga tusondera abaana baffe abalemedde mu nsi eno. Kino kyalibadde ddala myaka gino nga Uganda yeefuze kikyawulikika nti abaana abalemedde mu nsi ki abali mu Buwarabu kuba yagenze kola bivvulu nti asobole okuba nga basonda ssente abaana basobole okukomawo eka era mutuufu bw'abanga agenza okukola ebivvulu kati ate ani kugamba bwe kuba okusonda kubanga owulira bulijjo nga waliyo okufa ne baga nti pulezidenti awadde amabugo ga miliyoni 10 kati tekitegeeza nti abantu abalala tebajja kusonda amabugo kati ne gavumenti ekola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ejjayo ki abaana bano ebweru gye bali
naye tekigaana muntu kola kivulu kusondera bana abantu tekigaana. Tekitegeeza nti olwokubanga gavumenti yagamba nti ejja kutoolera omwana w'essomero nti gwe ebintu ebirala tojja bikola, olina okubikola. Tekitegeeza nti olwokubanga tuli mu mulembe guno ogwa 2022 tibandibadde tebakola bivulu okusondera bano abantu abali ebweru. Bano abantu bali bagenda ebweru, gavumenti si yabasindika, bagenda bo ng'abantu ogenda okunoonya emirimu. Ate ne gavumenti ebaako byewabula negamba olina okugendera mu kibiina ekituufu, gavumenti kyekakasizza. Era ojjukira ne gavumenti n'ekiyingiramu negamba ebibiina bino bingi nnyo byagala kusalako then n'okuddamu kubyekenneenya. Naye omuntu yenna alina asonda ssente. Olaba wano mu biseera we twajjanjabirako ku muyimbi ani oyo omukyala ono omulwadde kati, naye tulina ekiseera we twatuuka nemba nga sikyakisobola kati n'omulaba ng'agenda era newenda mujjanjabirako ng'era naye yeetaba mu kukola ebivulu asobole okufunayo ssente okugatta, kubanga eggwanga nalyo libeerako n'ebintu bingi bye birina okukwatako, naye nga Kyagulanyi tagaanibwa agenda kukola bivulu kusonda ssente. Ekivulu kyagaaniddwa era kyagamba nti kyekuusa ku gavumenti yaffe eno. Abantu juzi wabaddeyo baani nze nga ndabye abantu abangi abatawagira gavumenti eno abagenze bweno bakola ebivulu. Sirowooza bo bennyini be balina ekizibu, naye ate nze nno kankubuulire nti ab'opposition abaana abo bagala okujja mu bukulembeze bakozesa obukodyo bungi. Oyinza n'okusanga nga tekivulu tebakiganye, oyinza n'okusanga nga babadde tebagenda kukola kivulu. Kubanga ano olina ebintu byolaba ne bagamba gundi agambe bamukubye ennyondo emirundi 9 biki ne bagamba nti abadde afumba mutwe gwo. Olaba ne mu kalulu waliwo omuntu yasiba plasita ekiro wano ate enkeera n'agisiba sayidi eno ng'anoonya vote, simanyi bagiyita sympathy vote. Kati situmanyi obaddala abadde bagenze okukola kivulu oba abadde bagenze tebakola. Kati gavumenti sirowooza sigamba nti sirowooza si yaganye ekivulu ekyo, gavumenti yeeri bo be balina akavuyo bakatereeze bajja kukola ekivulu.